Tubanirizaako abatulaba mwenna gye musinzira okubanga mutulaba ku Iki Great Media mwe balaba subscribinga mwe balaba watchinga Twesije waliwo Twesije Joseph ali mubende muno ye muntu asookera ddala okulaba ebintu byaffe. Twesije Joseph webale nnyo webalire ddala okubanga ebintu byaffe obigoberera webale okubanga otwagala. Waliwo na wana abalala bangambye mbatumireko bannange simanyi obakadde kanansobozesa. Twesije Joseph Apollo Nseme alikyatwa makole webale kubanga mwenna mulaba ebintu bino bye tuteekayo ate ne mujja ne mu commentinga mutima omulungi ogwagaliza. N'olwaleero tuzze ensonga etulese tugenda kuba tochi mu lutalo lw'e Sudan olulabikanga ne Uganda lutandise ogikosa waliwo bingi byobadde tomanyi. Bano abagoberera ebintu bino bo babiweera ddala obudde olumu mwagala nnyo bbawa bye tumulowooza mu bye biriko naye ate waliwo ne bye twerabiranga bye bigenda okutta ate ebiriko. So that's why olumu tupozingamu ne tuddako mu byafaayo tugategate tulabe ensi weetambulira. Mwanjuzeera yenze bulijjo Edizike Edward atuddewo olunaku olwaleero basebo ne banya mwebale tulaga mukwano tunatera owezi 10 olwo si lwangu nga mmwe mujja ate ne mubiraba mwebale nnyo mwebale ddala abasharinga abakomentinga mwebale nnyo nsiimira ddala era tubasuubiza weetuli mu kibuga Mmende okubanga tubaweereza. Olwaleero ndi ne Muzeeyi Kiddu tubadde tubulanganya akabanga nga takyajja wano okuva le batwala peji yaffe eri enkadde abadde takyajja nali nagamba waaye sijja mutawanya nga tukyapushinga naye sofa ngenza omuzza nga vibe yeeyo era nja kuba musanyufu nnyo nga mwaniriza olwaleero bwino gwazze naye sabali ku kamera waba amaze omutuleetera asembere kasooka atubulize ku bantu bwamala tetugenda kulwawo kuba olonda kambe lwali lwaluli kati tukyalina lulonda kambe waka ku waka bwino ku bwino. Muzeeyi Kiddu batuliza mbalamusiza mbebaza emirimu nabo bonna abatugoberera mbebaza. Nalabye nga mu bantu abasinga okugoberera US, United States of America, Canada, statistics wano mbanzifuna Australia bali batya Australia kusinzira wano ku nsi ze nalabyeko Uganda yesinga Australia tetunaba kubaayo bamaanyi yoni sema kula tanaba twegattako tanaba United Kingdom, United Arab Emirates, United States, Saudi Arabia, South Africa, Kenya, Qatar, France ne Canada bebale nnyo ne basinga okubanga bagoberera bebale nnyo. Kale tutuuse ekiri Sudan kitokota ne Uganda kitokota. Muzeeyi Kiddu saagala tukiro kati tugenda mu mwezi mulamba buli lunaku waliwo we mundu afa. Muzeeyi yazzeeyo mu nsiko yakyogedde nange namulabye yazzeeyo mu nsiko yagambye naye ekigambo ekyo kyatule yabadde ategeezaki ntujja kwongero ki gira gye bujjeeyo yazzeeyo mu nsiko yanagamba nti kati buli muntu agira kino sasi. Ekyokubiri olwaki agamba mbu nuupu ye yavuddeko katongo okubomoka nakitunulidde nno kirina kye kyampadde ebyo byabufuzi. Bobi Wine yakola enguudo ngowa nuupu ebyo byabufuzi. Kale tugende Sudan ebyobufuzi buli ekintu lwekikulemerera otandika kwekwasa gundi owenzi nambi mpozi yekwasa bagamba owaki waliwo olugero olugenderawo kati ate lwaki yekwasa ali ku opposition atafulumi atasayininga wadde ku kintu bebana byabufuzi kubanga oba oyagala obbategeera tunuulira Dokita Twaha Kagabo yagambye nze bwasokedde banonda sigenda nga Kamoocha tasayininga nga ate n'ekyokubiri lwaki akulembeza Kamoocha ng'ekitebe ekikulu kiri Kavule ayagala kujja ekifaananyi nti bali mu ghetto. Omuntu ali ku buyigiriza obwa surgeon Dokita omulamba bw'aba tasobola kwawula n'agamba nti NRM eri mu kutambuza manifesto yaayo na ku implementinga ebiri mu manifesto nuupu etunudde butunuzi mwanattu nimbuuza yi abaweerera ono nga balabye nuupu efuna bajeti nuupu erina bajeti ekolera mu ggwanga teina kuba ne lead of opposition ovunaanyizibwa ate munete era budget gye bamuwa yakutambuza mirimu gy'opposition. Enkulaakulanya y'eggwanga eri mikono gya ruling party bw'aba Twaha Kagabo elevo obwe surgeon nga tosobola kitegeera kati abantu bakiikirira mu lwengo basabire Sudani tugende Sudani byawa ne Uganda binyiiza kubanga Sudani bw'ogenda ogitunuulira nti
okubya ddala yafuna obwetowaze eremeddwa okufuna emirembe nga ku byo ekkonde evvannyuma eryagituukako lyali mu 2005 mu 2005 bwe baakola referandamu mu Maserengeta ettundutundu ne likutukako eryali eggwanga nga bwe babbinkana ne Congo n'Algeria ettundutundu ne likutukako naye ebizibu bya Sudaani bivudde wala njagala mu abatugoberera mutunuulire nsi mmeka ezikulembeddwa bannamagye ne zifuna okutereera ensi ezikulemberwa bannamagye nga zifunye okutereera oyina zomanyi nga za bannamagye nga zinzo batisizire bulungi anti kakati tusooke tutunuulire mu twayango muno mwe tuli gende Congo Brazzaville okubira ddala kuba Meja Marion Ngwabi ojje kono sita ntebe aliko Jeno Sasongweso ojje otunuulire Mabutu Seseko mu Congo osale ojje kwa Byarimana mu Rwanda osale ogende ku Batista Bagaza e Burundi ojje oyingire wano Uganda mitale ruru wano ojje oyawulewo Tanzania tolaba etambula tefugwangako munnamagye kati bw'obuuka soko olindeko kati Tanzania tekulemberwangako omuntu yenna nga w'amagye kyekigireetedde okuba n'ebibuga byayo ng'ebintu byayo bitambula ate Kenya anti nzija kati bw'ova ku Tanzania okubya ddala mu 61 Mwalimu Julius Nyerere abo bonna abazzeewo ne Jakaya Kikwete yajja mu buyinza nga yawummula dde ebyamagye era yayingiranga civilian kati ojje oyingire kuffe otubuuke ogende Kenya yali efunye military rule simanyi tegifunangako tekulemberwangako omuntu w'amagye kati ate ogite ogende ku Somalia nabakati abaga kali mu Somalia genocide bare sokoleke mwami Kiddu olinga ali mu kugamba ensasagge yonna ereetera obusambatuko mu ggwanga n'ebyenfuna okubeera nga bidibagiddwa n'obukulembeze type y'obukulembeze gye tulimu kikulu kubanga bw'oŋŋamba nti wano kubanga tetufugi ndooza yali omuntu yali Kawanga Semwogerere yali atali w'amagye Dr. Obote naye teyali w'amagye Dr. Obote ne Lule ennaku 68 ne binaayisa emyezi 11 abasigadde b'amagye mbadde nkugamba Lule lwakuba mu ise Kawanga abasigadde b'amagye kakati ojje ove ku Somalia ogende ku Ethiopia Ethiopia yali nsinga etambula ng'ekyalina obukulembeze bwa Emperor Haile Selassie 74 amagye bwe gamugyako Ethiopia mu nkulaakulana biki yaddayo nga bwe yali kubanga we twogerera yakafunamu akalembereza wakati w'Abatiguri ne gavumenti eriko okuddako e Sudan kati tujje Sudan Sudan ebbanga lyayo yonna erisinga efugiddwa bannamagye era ebimu ku byaleetera Amaserengeta okukutukako nga General Gafa Eli Nemeri yafuga Sudan mu 83 yalangirira enfuga eya Saliya okutambulira ku mateeka g'Ekiyisiraamu Saliyalo ng'ate Sudan erimu abantu ab'enkula ey'enjawulo ensinzo ey'enjawulo na biki eby'enjawulo 83 ne kiwalirizibwa Kano Dr. John Garang ono yafiira mu Nnyonyi okutandika olutalo nga Amaserengeta galimu baddugavu majority ba Christian kati nabo babateeka amateeka aga Saliyalo. Mwami Kiddu entabwe yonna ey'olutalo luno esinga kuwamatuka kuki ntonyeze za bannamagye
Entonyeze muntu wagamba entonyeze ziyite abaana abamaje emikululo ejamaje ejjajja giriteekawo embeera eyo kubanga mu 89 Omar El Basir ngali ku ddala ly'aba Brigadier General nga yakulira eby'empuliziganya Director of Signals awamba obuyinza abujja ku Prime Minister Turabi kakati anga waliwo akaseera nga Nimeri yakagibwako munnamagye ng'ate naye yaggyako munnamagye munne kakati emyaka ya Omar El Basir gye yafuga 30 okutuuka 2019 maamulwako obwegugungo ogiraba nti ng'etambulira mu magye obwegugungo buno bwakulemberwa ba professionals tebwakulemberwa bannabyabufuzi bali bantu bayigirize ebitongole ebyabayivu naye ku ssaawa esembayo nga gavumenti ya Basiri egenda okugwa bannamagye ne batwala obuwanguzi bw'abannansi ba civilian kubanga ku ssaawa esembayo nga akeegugungo kakute wansi ne waggulu yali muwala muto computer engineer ng'asoma engineering mu Khartoum University gwe bayita Nubianili gwangoberera genda ku Google ojja kulaba omuwala oyo ng'ayimiridde ku mmotoka Nubianili Nubian Queen si Nubianili Nubian Queen ng'awuuba aduumira abakyala bwe baasituka okuyingira mu revolution tekyatwalira bbanga gavumenti ya Basiri ng'egudde kati Basiri gavumenti bw'emala okugwa bannamagye bano ne bajja beeyinyigawo mangu era amangu ennyo ne balayiza General Awufu yeri omuduumizi w'amagye General Awufu bw'alayizibwa ne kyongera okutokota nga bagamba tewali njawulo wakati wa General Awufu ne Omar El Basir era yafugira olunaku lumu ne bamuggyako ibe ne mugobeye ebyafaayo yafugira Sudaani olunaku olwo Awufu enkeera n'alekulira enkeera bwe yalekulira kwe kulayiza General Fatah El Burhan nga bakkaanyizza nti amagye gafuge ekitundu ne basiviliani bafuge ekitundu naye bafugire interim government ya myezi 36 kati amagye ge gasooka mu kisanja nga ne wingi y'aba civilian weeri nga tegunawera na mwaka bannamagye bano General Burhan ng'amyukibwa General Hamdani Dagalo ne bawamba obuyinza okuva Basiri yavaako wabeerawo ate kwendala nga yawa bawamba obuyinza bwa Prime Minister yali ateereddwako ne bawamba obuyinza obwo ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera yali pressure yali internationally ne basobola okumuta naye ng'enteekateeka yonna yali nti mu Gw'omusanvu omwaka guno badina okuteekateeka okulonda obuyinza budde mu mikono gy'abannabyabufuzi Basiri mu 2023 afuna obuzibu ne province ya Darfur province eyo eyawukana eri waggulu ku Chadi nga obuzibu obwajjayo bubuli wakati w'abalaalo abeeyo Sudaani abalunzi n'abalimi okaayanira ki kakati gavumenti neefuna oludda olumu n'enyigiriza oludda olulala ne wafoomingibwayo ekibiina kye bayita Sudanese Liberation Army. Lindako katono mwami Kiddu. Eno Sudaani mu byobufuzi eyimiridde etya nga bwe tulina Uganda NUP FDC DP ma NRM eyimiridde etya
Katogo. Tebalina nkola ya gundi ya referendum enkola efuga ebibiina. Nkugambye 2019 amagye gawamba gavumenti ya Basir. Era we twogerera Sudan efugibwa amagye. Ebya pattern ebya kitebikyali. Biriyo. Kakati 23 Basiri atondawo ekibinja kye bayita abajanjawiidi. Okulwanyisa bali mudafa. Abajanjawiidi abo baduumirwa Dagalo. Mu budde obwo yali omusajja nga musuubuzi wa ngamiya. Era obuyigize bwa Dagalo yakoma mu primary ya kusatu. Dagalo kati yakolanga ani obudde buno? Ye mumyuka. Kati omumyuka alwanagana ne mukama we. Yoma yagala kukola ki? Kuwangula. Kwezza buyinza. Oli agasibuvwamu onagamba mbwetaaga. Kakati kireetera omuwaga ekyo. Kakati nkyajja nkulage. Kati abajanjawiidi wano batuuka bafuukamu Rapid Support Forces. Eyo ya Dagalo. Rapid Support Forces eyo Basir agiwa buli kimu ekyetaagisa. Era we twogera kaakati bali emitwalo 10. Eddafu gye basinziira waliyo ebirombe bya zaabu biyitirivu. Olutalo gye luli mu gye lwatandikira. Era Dagalo y'omu ku bannagagga abasinga mu Sudaani. Kakati bafuna obutakkaanya omwezi ogwokusatu ogw'omwaka guno nga baagala okukyusa ba Rapid Support Forces okubajja mu paramilitary okubazza mu magye n'okutegeka enzizaayo y'obuyinza mu bantu ba bulijjo nga ebirowoozo bya Dagalo birala nebya Burhani birala. Ekyaddirira mu ekyo kwe kutandika okulwanagana nga paramilitary eno erimu abalwanyi emitwalo 10. Ate abalwanyi abo emitwalo 10 betuyita mulimi lw'eki military term bali battle hardened. Battle hardened kitegeeza ti obudde obusinga bo babadde mu ntalo. Ng'ate Sudanese army yo tebadde mu ntalo. Ebadde yakuuma tuyina rival forces bbiri mu Sudan. Eggye ly'eggwanga n'ery'ensiko. Very good. N'ery'ensiko. Kakati ery'ensiko gagga nnyo Basiri enteekateeka gye si kusinga. Enteekateeka gye yayiteekamu kugambye lirina abalwanyi emitwalo 10. Bagagga nnyo. Ennaku ezo baali baakatuusa pickups ezo ze basimbako emizinga. Ekika kya Land Cruiser 1000 empya ttuku. Era nga Dagalo aziguze emitwalo gya $45. Dagalo wakola mulimu ki eyo ogumu w'obugagga? Asima zaabu. Naye ndowooza olutalo lwa Sudan lwakaluli ku bya bugagga bya mu ttaka. Si bya bugagga bya mu ttaka, buyinza. Kati ate obuyinza bwaki nga ate already bakulaze Dagalo musajja mugagga y'omukwasire Sudan. Burhani ye president. Yes. Dagalo ye vice. Dagalo ayagala kutuula mu state house. Ayagala kujja sooka oleke Jessica Alupo. Ayagala yaba president w'eggwanga Museveni amuggyeko. Kyokka ekyewuunyisa Jessica Alupo mugagga nnyo era alina n'amagye mangi okusinga. Ayagala state house. Sooka oleke njagala atulaba akategeere bulungi nti Jessica Alupo tukusigira kifaananyi kye Sudan nti Jessica Alupo ye vice president wa Uganda mugagga nnyo ayina amagye. Amagye g'ayina ate amagye g'ayina g'entalo ag'omu nsiko. Kyokka ate mwami Museveni akulembera eggwanga era UPDF ye eri wano ya mpi na Bobatuuni. Anti lwaki tugamba mpi na Batuuni nti bano ba Rapid Support Forces babadde mu lutalo mu Yemen.
balwana mu Yemen nga babapangisa bupangisa nga bolaba wegena kati werwana mu Ukraine kakati ne bagenda balwana mu Syria ne bagenda bayambako Geno Khalifa mu Libya nti bo obulamu bwabwe bwonna babadde mu ntalo kyobalaba nti ejje ly'eggwanga balibuzizzaako obuyitiro kyembuuzaamu ye kakati gundi Burhani tasobola kukkiriza nti nno Dagala amusinga amaanyi nakkiriza obala kuba nti jasi baba na mululu gwa Ntebe balemerako ekyo kyoyogedde kyoba okkaatiriza balina mululu gwa Ntebe ebibuga ebyakakubibwako sofa biri bimeka ebiyinza okuba ebiri obubi ekibuga ekikulu Khartoum ne kudirirwa ekibuga Wundurumani kyekiddirira obunene waliwo naawo mumambuka ekibuga ekyokusatu kati embeera mu kibuga eri etya embeera mbi nnyo ebitundu 10 ku malwaliro agali mu kibuga Khartoum agakola kati biri ebitundu 3 abantu abakanoonya obubudamu baweza akakadde population y'eggwanga eryo oyinza ogimanyako population bayingira mu bukadde 5 South Sudan kakati Sudan eyawuka ne South Sudan ensalo zaayo zaawuka ne Ethiopia ne gyeyawuka ne Central Africa ku mazzi wali ku Red Sea neyawuka ne Egypt negenda eyawuka ne Chad kati abantu bonna bagenze baddukira mu nsi ezo mpozi ye South Sudan bali bano bali bukadde 45 nkigenda nti bakunukiriza ataano anti bali 45.66 million ate neno census ndoza bagikola 2021 just of recent kati bojja n'otunuulira kakati obuzibu bwonna wetwogera kakati amagye ameewagguzi gakawamba embassies 7 embassies 7 nga neyaffe Uganda mweri ne baziruutinga zonna obutalekaamu kantu tunulako wali mu kamera n'embasi ya Uganda bagiwamba nayo bagiwambye Sudani banansi bino babimanya anti kakati bye tuzzo bategeeza babadde ennaku zino zonna chansi yentesegaja teri bazze bateesa kati bali mu ceasefire y'ennaku 7 yatandika ku Monday ku ssaawa 3 ez'akawungeezi n'eddakiika 45 naye eyo ceasefire ya 7 nga teri eteekebwamu kitiibwa nga zonna nga zizunyomolwa abangobe ya ceasefire kyentegeeza kwe kusiriikirizaamu okulwana si kuyimiriza kusiriikirizaamu kakati bamaze wiiki n'ama nga bali Jeddah mu Saudi Arabia nga bali sponsored by Americans ne obwakabaka wa Saudi Arabia ne bakkaanya basiriikize okumala ennaku 7 abantu baggulewo safe corridors asobola okuddukadduke ebibiina by'amawanga amagatte nga World Food Program basobola okutuusa emmere ku bantu ne World Health Organization esobola okutuusa obujjanjabi ku bantu kitegeeza ekigendera kya Rosi kujja Olutalo era bwe bamaze okuteekako omukono ku ndagaano eyo ku Sande Geno Dagalo n'aweeza obubaka basajja be naga kitukoze bulungi nnyo okutuuka ku ndagaano bw'eti okusiriikirizaamu naye ensolo tugikutte ku mukira owulira ensolo tugikutte ku mukira nti temuyina kuddiriza obuwanguzi tunaatera okukola ki Sudaani abatunuulizi mu magye batunuulira Dagalo ng'atagendangako mu military academy yonna obukodyo abujjawa tatendekebwangako mu ttendekero lyonna kati obukodyo abujjawa muyeekera muyeekera Geno Dagalo munnange wa 73 obamuzaalira muto ayingira 5 akyali muto
kakati General Burhan wankaaga mugumu General Burhan ye ayise mitendera gyonna egy'okutendekebwa kw'amagye mu bufunze abakadde bave mu ntebe abakadde bave mu ntebe kakati embeera yeri mu Sudan tewakyali abalumiziddwa basobola kujjanjabirwa enjala emazeewo abantu era olaba nti embasi ezi zonna zaggalwa buli muntu yeewulira eryanyi Burhan alyewulira njagala nsooka embazeeko emabega 85 nga gwako twayina amaserengeta ga Kampala gaba kansanga nga tuyinayo UFM ya Dr. Olutalo Kayiira nga tuyina oludda lw'ebusaabala awo Gangu Kibiri Masajja ng'eyo tuyinayo Fedemu nga ku Fairway Hotel tuyinawo Rescue Front ya Moses Ali nga ku Senior Prisoners Officers Mess waggulu wa Sheraton nga tuyinawo abafuna byonna nga bikola mulimu kyebi anti nkukyakugira kakati nga masekati wano tuyinawo UNLA eya Rutwa okyaba tinga tuyina ebibinja 5 byonna biri mu kibuga ebirwanyi kakati embeera abakulu abaaliwo abagoberera eyaliwo mu Kampala okuviira ddala mu gw'omusanvu 85 okutuuka January 86 yembeera kati eri mu Sudan nga buli muntu munene gyali kati Dagalo gyamaze okuwamba yonna luwe okusinziira gwe nga bw'olaba ebitundu Dagalo bye yakawamba waliwo essuubi lya Burhan okweddiza amaanyi ga State House mwanatu Burhan okuba yatuula ku bukulembeze ng'ogyeko kukolerayo tasulangako mu State House asula mu military garrison State House Dagalo yagiwamba abulako kulayizibwa Burhan ali ku kitebe ky'amagye ekikulu akyakola nga ali mu constitution n'esigama nti amayinja ekyokubiri akyakontrolinga ebisaawe nti ejje ly'omu bbanga kubanga Dagalo talina Air Force ono akyalina amaanyi ga Air Force n'ebintu ebirala akyalina amaanyi ga Air Force naye ate nga Dagalo mulungi ku infantry ku mututu guno ogw'oku ttaka nga bwe nti bali battle hardened naye nno mu lutalo lwonna nze ndowooza wansi wano we wasinga okubaawo awazibu ennyonyi esobola okujja naye okuba nejjukira olumu ejjo ogiwulira olumu esobola okuba Messi nayo ne Sudan Armed Forces balina ejje ery'oku ttaka naye si ly'amaanyi nga bwe watugambye ly'amaanyi naye teribadde nnyo mu kulwana experience kikulu ly'amaanyi lina abasajja batendeke bulungi naye nti n'ekintu kyagwawo nga tebakisuubira kakati ne tujja tuba nti buli ludda luliko bakajjajjata General Khalifa eri mu Libya awa Dagalo abalwanyi Arab Emirates Dagalo gyatunda zaabu bali mabegawe obwakabaka bwa Saudi Arabia buli mabegawe General Burhan Egypt eri mabegawe kati bwe tudda awalala General Dagalo Putin gwawagira Putin awagira Dagalo anti kakati yamuweereza abawagina be bakuma kati ebirombe bya zaabu nga zaabu oyo basima n'ayamba ne ku lutalo lwa Russia ne Ukraine n'ayamba ku lutalo lwa Russia ne Ukraine Putin ali mu lutalo naye ate akyafandinga entalo ati kakati bano bamasinale bawege n'abano bo bakolera ssente yani Putin okumulwanirako kati ene Bakhmut basasulwa okiraba
kabinja kali awo ko kakozi ka nsimbi kakati obuzibu obulala obwajjawo gavumenti ebadde neetera okuteeka omukono ku mwalo gwe Port Sudan nga Rassa igenda kuteekawo the first military base ku njegoyego za Afirika. Ekintu Amerika kyetasobola kukkiriza nti mu kugatta awamu tugamba nti mulimu dio politics ow'amaanyi olina genda mpola okukola ki okumutegeera naye nga Sudaani bwe kutaabe kusaba nnyo eyinza okgenda Somalia we nebera ya lutalo buli saa lwaki Somalia erimu abantu baabika tulina abasiraamu wadde South Sudan yakutukako naye neeri mambuka bakristiani baasigalayo tulina abaddugavu naddala essayidi y'eddafa bayitirivu tulina abasiraamu abeeyita bakonku beba Buruhani abawarabu konku kati ate eddagalo bamutunulya ng'omuwarabu juule olaba ebizibu ebyo byonna nti erizike ak'Obuganda kabulamu si Muganda naye si Muganda kaswa kati ebyo byonna bakola ki babitunuulidde naye ng'ate kyannaku Sudaani eyo obadde ogatta ebyenfuna bya Uganda n'ogatta ebya Tanzania n'ogatta ebya Burundi n'ogatta ebya Rwanda n'ofuna gross domestic product ya Sudaani kitegeze badde nsinga ngagga era olutalo lugikoze bubi nnyo nsingagga wadde emaamiddwa nnyo eddungu nga bw'olaba Chad ne nga babadde bagagga ku byogagga nga bugagga bwa mutaka gye babujja bw'omutaka ne social services kubanga waliwo ne side erima balima mwami Kiddu nga tumaliriza kino bw'okitunuulira n'otunuulira ne Uganda kubanga tetujja kugamba nti ate wano tulinamu tulina omutabani tulina ne taata ndowooza bwe nkitunuulira kyekimu kuba buli omu alina kati amagye agage kakati obuzibu bwonna nkugambye Basiiri yafugira emyaka 3 buli kitongole kyonna ne kifuuka ye nga kati era bwe kiri nti kakati bw'wabaawo akagugumuko konna nti okusparking off genocide y'e Rwanda just kwali kukuba nnyonyi ya Byalimaana nti bwe baayima ku kasozi wali Kanombe wansi w'ekisaawe ne bakuba ennyonyi eyo yalimu abakulembeze ababiri kubanga Habyarimana yalimu ne Faustine Ntaryamira owa Burundi Abahutu olwawulira nti omukulembeze waabwe bamusse nezaaka okyaba kati gwe weebuuze Somalia eyali awamu nafunako omukisa nentukako mu kibuga Mogadisho myaka g'7 marvelous Somalia tebaliimu bano nti ffe Baganda batoolo banyolo mbone eggwanga eri n'eddiini egi naye ebika bye bibaawula era we twogerera kaakati twatwala ffe amagye mu 2007 okuzza obutebenkevu mu Sudaani naye mwanattu n'okutuusa leero amagye g'e Burundi gyegali amagye gaffe gyegali ag'e Kenya eno ku region y'e Mandera kubanga bwe baawukanira ne Somalia gyebali naye era gavumenti eriwo ekontrolinga ebitundu 6 ku 100 ana biri mu magye ga Nsindala ba Islamic gundi Islamic State iba Islamic anti bakwatako emyezi nga 6 Mwami Kiddu nze kyendabye kimu obukulembeze bonna ensi ezisobodde otusinga mu kye bayita demokrasiya abantu abazikulembera si bakwata mundu awo we natandikidde ebirowoozo byange ekibuuzo kyange era nange wano kati tuddeko ku Uganda Sudaani gye tusogodde
tujja kudda twanjalemukko wakiri batudde Uganda taata wa maje omutabani ayagala okujja wa maje waliwo obubinja bubiri Museveni akubalaale ye point yobadde tonnatunuulira Museveni akubalaale kati ali Masaka bagamba bali mukuzaawo kutusitula Buganda mutabani yali Kasambya wano mubende nakirire katuna n'agenda Sebbeyi tugenda kubeerawo tutya tulina kwesabira kubanga ebyaliwo nkugambye mu 85 titulina kye twayigamu ku mulembe gw'abakwata mundu ogwo Kenya bw'ogitunuulira 27-28 mu kulonda okukwaleeta akagumu k'amaanyi ne wafa abantu abali wakati w'1,200 n'1,300 Kenya yo yayiga kubanga obutemu obuli mu kugenda mu maaso bw'otugamba nti ozzeeyo mu nsiko ensiko gy'ozzeemu ebibira wabisaanyaawo kuba bijjudde mu Bachina Abachina agabagaba contract mwami Museveni nze mba njogera njagala nnyo njogera ekigambo nga nkinako evidence musiga nsimbi si muntu wa bulijjo nti yamuwa contract genda okolereyo yabisaanyaawo ensiko gy'ada tugamba nsiko ki ffe Bannayuganda ffe ensiko kati miliyoni 46 kati tugenda mu 47 ndowooza yakugamba nga ajja yayita mu ki mutanuunu n'akugamba ensi egula ki Mirambo kati ekyo Kotapini eyingira na Nyondo evaamu naki na Nyondo akapapula tekakola ki kamujja mu ntebe kati ebyo byonna abantu baleme just kubiwulira nga biyita buyisi babifunemu kyakuyiga babyefumitirizeeko Nyerere ku myaka 62 yagamba oluvannyuma lw'okuweereza Tanzania ebbanga lino njagadde mpummule ng'obwongo bukyategeera mpabule n'omubiri gukyali gw'amaanyi mwana atu ne bamwegayirira nnyo ne kiwalizibwa n'omugenzi Samora Machel owa Mozambique okusituka najja n'agamba we can't do without you nga tukyanoonya okununula za Zimbabwe ne za Angola nti tetusobola kutambuza bintu nga toliiwo nyine n'abagamba zenkoyi mmwe ne bakulu bannange ne provinces mutunulire omuntu asaana okutwala Tanzania mu maaso n'agamba okulwawo kwange ebyo mbinokola mu kitabo kya Nyerere n'agamba okulwawo kwange kuyinza okuleeta obutebenkevu mu Tanzania bana abasajja balya mmere ki abalina omutima ogulowooza ku ggwanga nti lijasiga kuba Nyerere takyaliwo eggwanga weeriri balowooza ku ggwanga lyabwe first eggwanga lyabwe first ebirala bijja luvannyuma kubanga n'okutuusa leero amawulire g'e Tanzania ku National Television bwe gaba gagenda okutandika kusookako kifaananyi kya Nyerere wiiki nga nnyo emabega wabaddewo Kawunda's Week mu Zambia nga bajjukira Dr. Kenneth Kawunda abo Banyerere bakawunda ba Kamuzubanda wadi nabo baalimu bwannakyemalira naye baali ba nationalist ngabagala ensi yaabwe okeera okunoonya mu Zambia kaakati togenda kusangayo nti eno yali faamu ya minisita wa Kawunda togenda kusangayo nti eno gorofa ya minisita wa Kawunda bw'ogenda mu Malawi nakyo kiri kyekimu Nyerere ava mu buyinza ng'amakaage awake Musoma ng'amabanda lwaki kigali amakaage teyayagala kuzimba amakaga gali kwoleka teyalina akawunti bweru ennyumba ye yali yeeyo bwe yali atandika okusibula namugoberera bulungi ng'agenda ayita mu provinsi nga bamutegekera ente amagana g'ente kwanaawummulira bw'amala okwetoloola Tanzania yonna ng'ayimye mu palamenti e Dodoma yagamba bw'ati n'agamba Abatanzania mbeebaza okunjagala mbeebaza ebirabo bye mumpadde ebisolo bye mumpadde okulunda naye nze ani Nyerere
okukuŋŋaanya ente ezo zonna ng'Abatanzania babonaabona. Buli nte ezimpeereddwa mu province muzikoleremu eddundiro ly'Abatanzania mu province eyo. Nga kikyabala yaani Nyerere agenda okutwala amagana g'ente ng'Abatanzania babonaabona. ng'Abatanzania babonaabona. Nyerere ennyumba gimuzimbira baamukaka bukasi. yali president baamukaka bukasi. Fountain of Honor. Era Nyerere katuddeko mu nzikiriza omanyi nakyo kikulu. Nyerere atunuulirwa nga yalina chapel mu State House. Wasinziza buli lunaku ku makya ssaawa 12 ng'abeera mu service buli lunaku. Bwe baaleeta enkola eno eya structural adjustment program eya International Monetary Fund, Nyerere yagigaana mu Tanzania. Lwaki? N'agamba bwe naagireeta ejja kuleeta obwegugungo. Banaawulira batya nti Nyerere yasindisa abasirikale ne bakuba omukka mu Batanzania? Bawulira batya nti Nyerere yasindise ne bakuba omukka mu Batanzania? Okalaba akantu ako nti okubaawo kwa Tanzania awamu Mwanatu ne Zanzibar gye yagigattako kwali kwewaayo kwa Nyerere. Nyerere yayagala Tanzania n'omutima gwe gwonna. Nagusacrificing nti bw'abanga omudde wagiri Tanzania. Transparency International yakola okunoonyereza ku Nyerere ne Kawunda ne basanga nga bombi tewaaliwo yalina akawunti yonna bweru wa ggwanga lyabwe. Tusooke twebuuze ekibuuzo nkusiibule. Bw'obyogedde byonna nga nsirikidde ne ntuuka ne ntula n'eri ku mutala. Naye nga bituufu. Nga ndi mu kutunuulira biliyoni 37 ezagenze ew'omuko. Nenzijukiramu essente ezaateereddwa ku kwambala kw'omukulembeze miliyoni 305. Naye ngenda ntunuulira amasannyalaze ewaka n'amazzi nga gakola ebiliyoni ya ssente. Nenjagala ogamba linegwa. Ekyo sooka lema kitunuulira. Gwe buuza Nyerere mwana we ki yali mu kifo kya gavumenti? Oba mukyala we yaliko mu kifo kya gavumenti? Dwashi. Kawunda yayinako omunene mu gavumenti nga walulyo. Yere kankubuuzeemu by the way. Gundi omukyalo no Samia Suluhu Hassan. Mufumbo. Nga sirabangako ku mwami we. Ebyamaka birala n'ebyobukulembeze bw'eggwanga birala. Ano tebajja nyumirwa ggwanga. Ge maanyi ga Tanzania. Samia Suluhu alina omusajja. Ago ge maanyi ga Tanzania. Samia Suluhu Hassan si wa mainland. Mu Zanzibar. Ne aba mainland abasinga obunene baamukkiriza. Baamukkiriza. Soko kitunuulire. Dr. John Pombe Magufuli bw'amala okufa. Naye nalaba mukyala we kufa lwe namulaba. Baalayirizaawo mangu nnyo Samia Hassan Suluhu. Wawulya kamagye nga geemulugunya nti komanda in chief waago. Omuduumizi ow'oku ntiko w'eggye lya Tanzania ye Samia Suluhu Hassan. Okyaba? Ekyo kye bayita okwagala eggwanga. Bino byonna byojja n'owulira Abamerika bali bwe bati, Amerika bwe bati ne bwe bati. Amerika ebirala byonna bisooka ne bigenda emabbali. Okwagala ensi first. Omumerika. N'owulira nti Omumerika yawambiddwa somewhere mu nsi yonna. Tekitwalira Amerika ssaawa ziwera 24 nga tennabakola rescue. Nga tewatambula ku lulwo. Bw'onoova wano n'otambula ku lulwo n'ogenda oba Zanzibar eyo ku bizinga. Ku bizinga n'ofunirayo ebizibu. Naye gavumenti n'ekola kyonna kyesobola okulaba nti ekununulayo. Okiraba? Nti bano abasajja ba Dr. Kawunda, ba Dr. Kamuzubanda, ba Mwalimu Julius Nyerere
baali ba nationalist abayagala ensi yaabwe nationalist leader kati ate Mugabi ye bwe yajja kikyamulema okukola n'akwata ebyobugagga bw'Abazimbabwe mu bwavu bwonna n'abigonnomola ku famire. Tweyanziza abatulaba mwebala okugoberera twamukomesa nnyo n'ekineekangisiza kwe kumanya nti Samia Suluhu mufumbo mbadde simanyi mufumbo mbadde manyi talina musajja. Dr. Magufuli wali omulaba ne gundi era naye namulaba mu lwe yafiirwa ne nga bulijjo omusajja mufunze mba manyi abakulembeze abo esooka credential esooka tolina kuba mufumboze bwe ndowooza. Uhuru Kenyatta wa William Ruto nakoma mulaba ku inauguration. Uhuru Kenyatta omuyita muwulu mukyala we naye simumanya ate oyo ye. Dr. Margaret Kenyatta alina PhD mukyala muyivu nnyo kati mpozi alina ki PhD ate wano Jeneti owange si ya minister of education ye minister wa for mwebale tulaba wamaffe mwebale tugoberera twagala bebaza tubebaze naye batunuulire bawe komenti ffe tubawo ekyo kye tusoboddeko si ffe tuli ku ntikko y'okukola ki okumanya ffe bye tuze tubawa nammwe mugende nga mugira n'akasembayo ekyatuusa Rwanda ku mbeera efaanana bw'eti kyekintu ekizibwa akazu bwe genda ku Google teekamu akazu kyonoolaba ku kazu kyekiri mu Rwanda kati. Tweyanzizza mwebale okubanga mutugoberedde mwebale okubanga mutulaba mwebale basubscribinga tujja kudda tujja kumuzza twazeemu ne tumufuna tujja kuddamu tukisimbe kiroke tubadde ne mwami Kiddo olunaku olwaleero Mulisha ku kamera abaddewo atakumira musaala abankumire tujja kudda nga tuze okumenya budget y'omukulu eyabadde nene okusinga ku y'abannansi miliyoni 45 Uganda zaabu